Ekitta abantu n'emize emirala egimenya amateeka by'ebimu ku binokoddwayo ng'ebintu ebisinga okutabangula ebyalo mu disitulikiti y'Empigi ne mu bitundu bya Uganda ebitali bimu. Mu lukiiko olw'enjawulo olwetabyemu abakulembeze n'abatuuze olutudde mu kibuga Mpigi, abakiise mwe basinzidde okuttuukiza ensonga y'okulonda obukiiko bw'ebyalo kuba obusinga obungi tebukyawera. Ne bannaffe bamemba Parliament bafuna omusaala munene nnyo, wakibandikendeeza kwa bamemba Parliament n'omuwendo bamemba ba Parliament okugenderako abeerusi basobola okufuna omusaala. Ne tugenda okukolera bwereere emyaka egyo okwesa omuntu obwereere nga tafunayo kantu konna, kintu kituluma nnyo. Abeetabe mu lukiiko luno baagala gavumenti bw'ebeeremeddwa okutegeka okulonda kw'obukiiko buno waakiri etongoze ebitongole ebikuuma ddembe ku buli kyalo bikwasize wamu ne poliisi okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Tumanyiza obumenyi bw'amateeka naye ng'abavubuka okukeera okwezikati mubala esaawa zino otuuka mu bitundu byonna batugemukubaliriza. Nsaba twongere ku nnamba ey'aba security agents bakwataganye ne poliisi kubanga bo all the time baba mulimu gwabwe ku miliyoni emu n'ekitundu tumanye twati buli muntu muwako emitwalo 10 buli mwezi. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti eno Fred Bamwine akkaanyiza n'abatuuze wabula omusango n'agussa ku bannabyabufuzi abalinnyeggere mu kulonda kw'obukiiko buno. N'olwekyo tuzudde nti okulwawo okulonda kwa LCs kwongedde ku bumenyi bw'amateeka n'emisango, naye ffe nga byokwerinda tusaze kuteekako obukiiko byokwerinda bwongerepo ku poliisi n'aba LCs abakyaliwo tulabe nti ebyokwerinda tebikwata bulungi. Gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nga gavumenti bwetannakawa nsimbi zimala kuteeka kulonda kuno. Bannayuganda baakoma okulonda obukiiko bw'ebyalo mu 2001 era ng'abamu ku be baalonda mu mwaka ogwo baafa dda, abalala baasenguka so ng'ate abamu baabikoowa.